Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuka Tugenda Kurawunya. For starters, mu screen yo kuteredem Patience Museveni oba Patience Rwabogo. Oye muwala wa General Kaguta omusumba. Ku mukono ogwadde oyo gwolaba ye mwami we Eldrick Rwabogo akiyalinga akakiiko ka Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development. Sigwe munama gwa video. Gwe buli muna Uganda agamba nti Uganda yeetaaga okukyuka. Nga gwogamba nti okkiririza mu nkyukakyuka mpulirizaamu katono nkimanyi olina obusungu. Omukyalo oyo mulaba ali mu screen. Muzimu ku summonize yawa. Alina ekibuuzo kye yabuuza. Sooka owulire summoni eno. Tukomewo. Okusookera ddala ngenda kusooka ku addressinga Patience. Then nzire kugwa ayagala enkyukakyuka. Wulira akatambi kano tukomewo. And the Lord spoke to me and he said, where you are in life today, your level, spiritually, physically, financially, everywhere, in every sphere, is depending on the price which you are willing to pay. He said few people are willing to pay the high price, and that's why few people get to the very, very, very top. There are few. He said most people don't want to pay the price. So he said, so where you are now is where you are comfortable being. And he said, if you want to go higher with me, with God, he said you must be willing to pay the price. And he asked me that question. Do you want to go higher? Do you want to go further with me? Or are you satisfied? Because if you're satisfied, you can stay where you are. But he said, if you want to go higher, you have to be willing to pay the price. And he asked me that question. And I ask you that question also today. Do you want to go higher? Do you want to go further? How high do you want to go? How far do you want to go? Because it's not dependent on God, it is dependent on you. Kakati Samon ogiwulidde. Amen. Yali emu ku Samon omukyalo oyo ze yawa. Kati mpulirizaamu katono. Madam Patience oli musumba. Nina ebibuuzo bitono nnyo nga sinaba kwogera ku Samon gye watuwa. Kubanza ngenda gitwala nti Samon y'abo bokka abaagala enkyukakyuka, abaagala change okuhappeninga mu ggwanga lyattu Uganda. Eyo Samon yammwe ngenda kugiddira. Patience, mbuuzaamu ekibuuzo. Owulira otya ng'otudde wakaawo? Omaze ova katuuti okutta Ebbayibuli n'otunula ku muganda wo omulenzi ng'ayisa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda nga bwe baayisa omusajja gw'obulirako ennyo Jesus Christ ku musaalaba. Owulira otya? Kyakubiri, nga tuvudde ku bw'owulira, tolowoozamu nti oba hypocrite obutavaayo kuvumirira bikolwa bya regimu ya kitaawo ne muganda wo publicly. Mpulirizaamu katono. Patience kimanyi ka video kano kajja kutuukako. Ekyo ndi certain. Si gwe wekka. Wabula n'abaana bonna abajja eno Yoweri Kaguta Museveni abatenyigidde mu kutulugunya abantu. Si baana ba Kaguta bokka. Bw'obanga oli mwana wa government official obudde buno ng'okikakasa maama wo baganda bo tebalina kakwate ku musaayi gw'abaana guyiika budde buno, mbawa buwi magezi, kya magezi nnyo abamu kumwe mu famire yammwe okuvayo kondeminga ebikolwa ebihappeninga ku bannayuganda olunaku olwaleero. Nkiddamu kya magezi nnyo kubanga kyensinga okukakasa wadde nga muyinza okuba muyina security ne immunity olunaku olwaleero,
Patience osimanyi bulungi nti akaseera kagenda kutuuka, dark days zijja, ng'obwo bukumi temugenda kubeera nabwo. Kyandibadde kyamagezi nnyo ne mweyawula, ne mwawula famire zammwe, abaana bammwe mu katemba akolebwa kitammwe ne muganda wammwe omulenzi. Kyandibadde kyamagezi nnyo Musumba Patience ne muvaayo ne mukondeminga ebintu bino ebikolobero bikolebwa ku bannansi publicly. Kino kiri eri buli muntu nga mu famire mwova mulimu omuntu nga akudalira bannansi ku bibatuukako. Kyamagezi nnyo mu kwedistancinga n'ebikolwa eby'ekika ekyo ku bannansi ng'ensi eraba ng'obudde bukyali. Kuba kyenkakasa Edric Rwaboga ayina abaana, Natasha ayina abaana, n'abantu abalala bonna bava mu famire ya Kaguta muyina abaana. Mumpulirize, eyo Uganda tegenda kubeera bwetyo forever. Dark days zigenda kujja ng'omuntu ataakola statement publicly ekondeminga ebikolebwa ku bannansi ogenda kutwalibwa nga eyali omu ku bo. Ate ng'olwedde ffe ekituli mu mutwe nti mwenna nga famire ya General Museveni ne banne n'eŋŋanda ze muli ba beneficiaries ku musaayi gwa bannayuganda oguyiise kuva mu 85 kasookedde Kaguta alinya kweyo entebe. Your silence kubi happening ku bannayuganda Musumba Patience akakasirise kammwe nga bi happening ku bannayuganda. Dark days bwe zinaaba zituuse temuli banamukisa kugamba nti temwali nabo. Kyamagezi abantu bonna balina abantu abasavinga mweno regime nga gwe kimanyi nti ova mu famire y'omuntu nga ali exposed eri bannayuganda nti y'omu kuba kyasinza okutulugunya abantu. Kyamagezi okuvayo ne mukondeminga bye bakola publicly ne mwedistancinga okuva ku bikolobero byabwe. Kubanga nze kyenkakasa Musumba Patience bannayuganda tebakuyinaako buzibu. Oba oli awo n'abaana bo n'abaana ba Lwabogo ojja na kwesanga nga n'abaana ba Muhoozi bannayuganda tebabayinaako buzibu. Our problem eri n'abantu abasinga okuba abatono ennyo mu famire ya Kaguta ne bana abalala abayamba Kaguta okutugumbula abantu. Vidiyo eggwa bweti kijja kuba kya nsonyi nnyo nga dark days zituuse ne ziriiramu Omusumba Patience Lwabogo. Ekyo nga nkitadde ebbali kati gwagamba nti oyagala nnyo enkyukakyuka. Ekibuuzo kiri nti oli mwetegefu okusacrificinga, oli mwetegefu okuwaayo nga saddaaka? Kubanga samoni y'omusumba ebadde egamba okujjako ng'oli comfortable w'oli, naye bw'oba oli willing ng'okakasa nti oyagala okubaako w'otuuka Uganda ekyuke. Samoni ebadde very simple. Tuteekeddwa okubanga tuli willing okusacrificinga, okuva mu comfort zone okukola ekyenjawulo nga tuli bakutwala Uganda we tujagala ebeere, nga twagala ebintu bikyukemu. Tuteekeddwa okubanga tuli ready okusacrificinga. Nkimanyi omukyala tomwagala naye ngenda kusaba mu samoni yeeyo baako kyopikingamu. Nkiddamu mu samoni eyo baako kyopikingamu. Vidiyo egwa bweti Musumba Patience omwami we alina ebigambo ebimutambulibwako ng'ate ffenna tumanyi gye byava mu camp oba oli awo gy'omanyidde ddala obulungi. Ey'omugenzi tamale mirundi siniya ani yamusindika? Kuba kati ekitambulira ku bbaawo nti omu kuba kyasinza okubeera ba beneficiaries ku biwoowoolo, ku mitima n'obutaago bwa bannayuganda mu malwaliro ga Uganda ag'enjawulo. Temuvangayo kiriyalinga eya ku mboozi eyo yatambula okutuusa olunaku lwaliro okwata akazindaalo n'obudda Jesus Christ. Until you condemn all that and you come clean ku byonna ebitambulira ku linnya lya famire yo. When the dark days knock on your door, toliwona. Yogera kati oba days to come. Ama tulonda bwetu.